Tuli Kisiizi. Ebiyiriro bino biweza mitaazi 30 oba ze fuuti 9 obuwanvu era nga amazzi agakola ebiyiriro bino gava ku nnyanja Kanyabaha e Kashambya mu disitulikiti ey'e Kabale nga gayita mu bisaalu ebyenjawulo okutuuka wano ku Kisiizi e Rukungiri. Omugga guno baguyita kati gubeera n'ebifo kati wano tuguyita Kisiizi Falls naye kati bw'otuuka sides eyo Muhanga waliwo bayita Rushebeya Part gamba buli gwe gutuuka bagutuma erinnya bwe gutuuka ne bagutuma erinnya. Omugga guno gwe tulaba ffe twaza wano tugusangawo naye ensibuko yaago gujja gwekuŋŋaanya mu misozi engeri wano ye tulina ensozi nnyingi. Ensozi zimu ziva eyo sayidi z'e Kabale Ekisolo endala ziva sayidi z'eyo Muhanga kigamba gujja gwekuŋŋaana galyoke gawaligana amazzi g'olaba. Botasaanye kusuwa okulabako n'okumanya ebimu ku bikwata mu kifo kino mwe muli ne mukadde waffe ono Muzeeyi Saana Polinaali. Muzeeyi Polinaali ono Saana mutuuze w'e Butagwa ekyalo ekiri ekinnya n'empindi n'ebiyiriro ebya Kisiizi. Alina emyaka 16. Ono yali mulwanyi mu Ssematalo ow'okubiri era nga wano bw'omubuuza engeri gye baakuumangamu abaana abawala agamba nti nno abawala baalina okumanyanga obuvunaanyizibwa obwabaweebwanga n'abasigi. Mwena abasigi ba Kisiizi kale habwanki baba baleetaga abahara bakaba twarahibanga habwanki baba batwaragayo ahibanga lya Kisiizi habwo kukola kubimente baba bakoraga kubiki babaga bakozire ekishobyo ki abahara okubimente bo bahingire rero nembuze zibo bajugire hamwe n'ente kuzibima bakatwarira amahega. In their culture they would want to bring up the girls to according to their norms and they were expecting dowries from those girls. So they knew any girl who would get pregnant before marriage, then it means that they have lost one, the dowries, they have defamed the clan. That was their aim. Ayongerako nti nno ebintu ebisinga ebikwata ku biyiriro baamunyumizanga binyumize wabula ate ebisinga takyabijjukira. Muzeeyi Polinaali Saana kati akuumibwa mukyala we Ntandalooza ow'emyaka 9 era ng'agamba nti nno amaka gaabwe gano oba ennyumba eno emaze emyaka 8. Kino embeera y'obudde ebeera nnungi nnyo ddala okuviira ddala ku budde obw'okumakya nga batuuze beeyagala mu kitundu kyabwe era babeera bawuliriza n'ebiyiriro eby'amazzi aga Kisiizi Falls. We used to have a lot of water here, like in the 70s. It was a lot of water. But now because of people interfering with the stream, with the swamps, with everything living near the river, the whole water is drying. Mukulu amanya. Amanya gange nze Bagagga Robert nga ekisinze okunsikiriza kyekifo kyembadde mpulira nti edda batirangamu abawala abafunanga embuto nga tebanabakola ki okufumbirwa ng'era ababaleetangawo
be baganda baabwe ab'obulenzi nga babakulemberanga ne babatuusa waggulu awo amazzi bo bwe gava. Kati ge babatuusanga awo nga muganda w'oyo omuwala omukulu ye yamukwatanga n'akola ki n'amusindikayo eyo wansi. Kati amazzi bwe gakulukutira, kati lwaliwo lumu omuwala oyo omulenzi bwe yamusindika bw'ati, omuwala n'amwekwatako ne bagwayo ki bonna. Kati okuva ku olwo ekifo kino ne balekera okola ki okuwutiramu ki abantu. Ekyewuunyisa ennyo wano, abawala bano baasuulibwangayo bannyinaabwe, wabula ng'ate bo abalenzi ababa babafunyisizza embuto tebaabonerezebwanga, ng'era kubanga bwalinga buvunaanyizibwa bw'abawala bano okwekuuma ebikolwa eby'obwenzi nga tebannaba kufumbirwa, era ekyo kyakolebwanga okusobola okukuuma obuwangwa bwa bannaffe bano Abakiga. Yandagadde okumanya abaana be baleetanga wano abawala babajjanga mu bitundu ki? Abawala abo bavanga mu Kigezi regioni yonna, Kanungu, Kabaale, Isingiro yonna ne bajja wano kubanga kyekyali ekifo ky'osobola okugwayo n'otaddamu. Naye olowooza lwaki bayikirizanga abawala bokka, abalenzi lwaki bo tebabasuulangayo? Ekyo ndowooza kya butonde olw'okuba n'essaawa zino wenjogerera omusajja ye akizibwa okuwasaki abakazi bo bangi, naye ate omukazi bo bw'afuna omusajja asuuka kw'omu nga bagamba mbu akoze eki ayenze. So ekyo ndowooza kyava dda nti omuwala bw'aba afunye olubuto abeera akoze eki ayenze. Gambye amannya ani? Amanya nze Bagagga Robert. Bakuzaalawa? Banzaala Kamuli. Kamuli akaawo? Kamuli district. Ebusoga? Ebusoga Bulopa sub county. Abebusoga batumireko? Abebusoga mbalamwisa ino, nze Bagagga Robert mutabani wa Kifuuse Isa Abirye, mbatumidde nnyo mwenna. Mu bbanga ttono nnyo nga otambudde okuva ku biriro bino weewali olusozi luno Butugwa luno olugambibwa nti nno abatuuze bannyina b'abawala awamu n'abazadde we baatuukiranga okwenaazaako ebisiraani. Wano we tuli ku kifo we baalongoosezanga abaalinga bamaze okusuula omuwala mu foros, kwegamba Abakiga nga engeri gye bali bakikolamu nga bamaze okulaba nti bamaze okuyiwa omusaayi guli innocent, naye nga baleeta abasajja Abakiga nga bali n'oyo omulenzi eyali nga amaze okusuula omuwala oyo mu foros, oyo mwanyina we ne babaleeta wano. Omulenzi oyo ne bamunaazaako ebisiraani, ne bamunaazaako byonna kwegamba nti abeere bulungi in future. Naye wano we tuli ye cleansing site. Kati Catholic Church abakristo bafuna ekifo kino kakati mwe bagenda kuteeka obwekereziya kwegamba okusinzizamu Katonda. Olaba kiri historical okuva mu kifo ekyali nga kyononefu kati kituuse ekifo ky'okusinzizamu Katonda. Eyo gye basookeramu, eyo lyekereziya yasooka wano, naye kakati bagezaako kushiftinga kujja mweno empya. Kwegamba ekereziya naye yakiraba nti basaanidde okuteekako ekifo ky'okusinzizamu Katonda ennaku zonna. Kwegamba kiba kirungi abalambuzi bwe bajja batuuke ne mu kifo kino. Tekyetaagisa batuuke ku foros zokka, batuuke mu ddwaliro ly'ekisiizi, kibanga kyetaagisa batuuke ne ku kifo nga kino kye baanaazizzamu abantu ebisiraani. Ate balabemu n'abasajja abakulu ng'ono omusajja gwe tulabye alina emyaka 16 akyasobola okujjukira ebyaliwo mu kiseera we yaakulira mu myaka gye, waliwo byatusingako okutegeera. Kiba kirungi. Tulinawo n'omu Black Smith ali wano across the hill. Waliwo ne Springs, Hot Springs
waliwo Springs kumpi n'eddwaliro awo, side y'abakyala ne side y'abasajja. Ate waliwo n'okulambula okutambula mu nankani mu nsiko zino zino zolaba wano mulimu ebintu byetaagisa abalambuzi kulaba. Tulinamu ebinyonyi, tulinamu zino butterflies. It's very interesting. Kyetaagisa abalambuzi bwe banga bazze, tekyetaaga bakome ku falls, tekyetaagisa bakome ku hospital, kibanga kyetaagisa era batuuke mu kifo kyonna. Ate ne bw'otuuka mu kifo kyonna mu bantu mwe basula, n'olaba amanyumba gaabwe, n'olaba empisa z'abakiga beedanga bwali nga gye bavudde nga batuuse ne ku ddaala erya leero, kiba kirungi. Bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero nga tutunuulidde ebiyiro bino Kisiizi ebifuuse ebyettutumu ennyo mu kitundu kino. Kisiizi kino kisangibwa mu disitulikiti ey'e Rukungiri.